Ye bannange lwaki mukikuza nnyo anko tokuza nnyo mbeera saagala ogikuze nnyo naye nga tisabajja kuvaayo kituufu yakulekera olubuto abasinga ddala yitingana ku social media muno yakulekera olubuto. How true is this? Abantu baagala okumanya oba kyekikwese ku kkooti ozze kunona obuyambi bwa lubuto mwanyinazi ebintu ebimu wandibiretse naye nga kituufu oli lubuto lwa Sipapa owaaye omusajja muleke bannange watya ng'oli lubuto owaaye ani alulabirira waatali obadde otya I'm happy where I am. Nsaba kimu Mukama asimulule Sipapa amugye mu bunya bwalimu kubanga si byangu alina family gizaalabirira alina abantu bangi babeezaawo so all we need to do is to pray for him aveeyo bambi omanyi omuntu teri muntu ayagaliza munne kibi kubanga leero kiriwe enkya kiriwo so mwena abali eyo mu butuufu ng'okimanyi walya ku ssente ya Sipapa nga Sipapa yakubeererawo mu mbeera yonna. Please come we stand together. Mujje tuyimirire wamu. Okusinga okubeera eyo byemukola si birungi eno abantu weebatyo naye ate ekyo mwandikirese ne twegatta ne tulaba engeri gye tujjayo omwami ono newankubadde tetulina buyinza kuba bino ebintu birabika byatusukka naye nga we twekuumire wamu tusobola okubaako ne kyetutuukako. Actually saagala nnyo okugoyinga deep into his life kuba mmaze ebbanga nga siri naye mbadde simulaba simanyi nnyo bikola ki bimukwatako naye kyensinga okumanya mu mutima gwange kiri ekintu kimu nti muntu mulungi. Olinganga alina obulumi obungi ennyo ku mutima biki ebyo bakola ebbala ebisinga okukuluma naddala nga Sipapa right now ali mabega wa mitayindi bana ekisinga okunu by the way bijja kunkaabi I don't want to talk about them naye you people you full of disappointments bantu mwe Sipapa babeereddewo nga ojjeeko naffe kuba ffe tumaze ebbanga tuliwo naye ababeereddewo mu buli mbeera ye muntu gw'okubira essimu ng'olina ekizibu n'addukirawo naye mwenna mwesuuliddeyo gwannaggamba you don't care temwagala kumanya mwamala okulya ssente ze byaggwa naye ate mwandimubeereddewo mwandiyimiridde wamu naye lwaki mukola ebintu lwaki muyina emitima emibi bannayuganda mutyaki kyemugamba ffe tetutya kukwatibwa mumanyi ssente nnyinza n'obbamenya wano mulidde ssente z'omusajja oyo naye temusobola mubeererawo yadde abayimbi muli bangi abantu muli bangi they are public figures mulidde ssente ya Sipapa naye not even one day lwe mukwate kubo mujje ku kooti really banne twebeereremu leero kiriwo enkya kiriwo ojja kufuna obuzibu nga Sipapa yalina okuyamba naye ng'ate tewamubeererawo oba bagendayo mukomera mu kukutunga tetubalaba mukwano I know Sipapa tasobola kunkweka yes sisobola kubamenya kuba nammwe mubamanyi nga bannamawulire mubamanyi ababadde balya ssente ye nga kyensaba just mujje tuyimirire wamu mwana byemukola tebiriiyo tudde mu mazima omusajja oyo ababeereddewo mu mbeera yonna naye mmwe temubaddeewo alina obulumi bungi ku mutima gwe alina obulumi bungi atya ekintu kye bayita omuntu yejjusa obulamu bwe kubanga abantu be yasinga osembeza mwenna temubeereddewo omusajja oyo bantu bakikuba kibapromota bayimbi bonna Sipapa talina gwatabeereddewo olaba abeereddewo baboda bakukkubo abatunda emigaati how about those people the public figures the people you know oba tebamanya ennaku za kooti lwebeneetuula ne bwe baba tebamanya ennaku za kooti eruzira tebasobola kutuukayoko omanyi buli lwolaba oyo omuntu ng'ali mu buzibu bwe butyaddamu amaanyi ayina banne you get my point nemmwe buli we mubeeraawo mwenammwe muliwo okukwata bukwasi mawulire naye temulifissaayo yadde olunaku mugende eruzira mumulabe lwaki mumulabira wano mumulabira wano because you need something from him mwagala kuwa abantu update kati alemeddeyo naye wali ogenzeko eruzira
tugenzeeyo naye katuuze gwe ngaali olubuto lwe owaayi olubuto ng'olwesibyeko oyagala kumpasa twagala tumanye bw'oba oyagala kumpasa tofa ku bya migugu gyange oyagala wasa lubuto abantu bakakasa ekituufu olubuto towali buzibu newembandu yina olubuto lubi olwa Sipapa banaye bantumwe omusajja mmuleke bambi mu bakyala ba Sipapa gw'osinze be yalekawo oba ex be gw'osinze okuba nga obeera nnyo ku kkooti kino olina kyobaza nti avuddeyo n'akuwa ku $7,000 gya dola gye bagamba oba naawe oliwo just lwakuba muno okyaliyo akatima akayagala okumweddiza ekibuzo nga kinene anko anti kiddemu kubanga kyekintu kye baagala owulira kifunze mwannyina ebintu ebikuleetera obuzibu tewandibirese wandiyagadde okudda Sipapa singa abavudde mu nsonga zino Sipapa is my friend mwe mulaba nga ffe abaali bayawukana era mwe ne muteekawo barriers between us but he's my friend he was my best friend and until now he's my friend tewali agenda kimenyawo tewali agenda kijjawo abantu kyabasinga okulya sente za Sipapa abo bolinako obusungu siina gwenja kumenya naye nga bo beemanyi nti bandize ne bamubeererawo Black omulabako ije Black ebintu ebyo mbadde nyine bamusiba ne mukyala we nga yakazaala yakasuuka nga gwe omukyala omuzadde kitegeeza ki eri omukyala nakawere oba nakazadde w'eggwanga obubaka obwo bugendeera kibi nnyo era kyennyamiza kubanga omukyala ye nga ye talina kyamanyi omukyala ye nga ye tebiina yennawe bimukwatirako but unfortunately mukama bwatyo bwe yakola ki bwe yagera and we feel sorry for the baby kubanga yali yakazaala nekye tulina okusaba kiri kimu mukama asaasire baveeyo emujjawo kituufu tabamuyeekera ng'ennaku zino bwe guli ebibuuzo nga bingi twagala tumanyi gwatuludde okukulaba kituufu mujjawo tabamuyeekera gwe mundowoozayo nga brown sugar nze mujja wange muyeekera omwana omulabako omwana mmulabako they are fine lwaki wandigambye mujjawo aba muyeekera nga tetufayeko mu bitundu bingi nga wuuyo oyogedde ne ku Shamira olinga nga atamuyinaako buzibu asimuyinaako buzibu because bawe si bba wange bawe mukwano gwange my best friend naye yakutwalako omusajja it's okay naye oliwo wali owa Sipapa mwaliyo babiri sibeerangako na bambi tonke tonsuna I've never been with her waliyo wekka twaliyo ne Serena mwembi mwali bakyala oyo mukwano gwange abamujjawo Serena is my friend si mujjawo leero nga tazze leero tazze naye olulala ajja kujja she was busy ali up country ali mu kuyimba kati ebyamujjawo byavawo mwavuka ba friend ankolinga ekyako